Mwase mutya abalungi abampuliriza natera mwe bale kwekumira ku Project Media TV gwatanaba kulabika nti subscribing kankusabage ne maso kikone bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe agabera kakakwawo amawulire gaffe aga entertainment saakunda ga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo gotusanya kulabika nti natera ogenda maso osubwa amawulire genze nako akaseera kano mawulire si malungi n'akamono n'akatono mawulire gannaku nnyo naye buli omu wooli genda maso ogumye munno kubanga ate yo China erabikanga natera egenderedde etutte Entebbe Airport egitutte kati yayo okulabika nti natera Uganda oba bannayuganda balemereddwa okulabika nti natera basasula ebanja n'olw'ensonga eyo mulabike nga natera yo Entebbe Airport mugisiibula kubanga ebanja ddene nnyo erirabika nti natera liganye okulabika nti natera lisasulibwa ate bo beetaaga basasuliwe mangu ebbanja lyabwe basobole okulabika nti natera Entebbe Airport bagima n'olw'ensonga eyo kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kasita asayininga nakkiriza abantu bano okulabika nti natera bakola balina okubanga natera abasasula kasita bakola omulimu gwabwe nti babawadde looni mulina okubanga natera mukola ekisoboka okusobola okulabika nti natera mubasasula kubanga bateekamu atera ne bakola n'olw'ensonga eyo oluvanyuma lw'abannayuganda oba gavumenti eneriko okulemerera okulabika nti natera basasula aba China ebanja eddene ezzibu ennyo balemereddwa okulabika nti natera balisasula liggweyo bwetyo airport egenda kulabika nti natera eweeba mu mikono gyabwe n'olw'ensonga eyo bannayuganda mulina okulabika nti natera mwekaabirako kubanga eggwanga Uganda gye ligenda muganda wange simanyiyo nange kubanga kakati embeera buli lunaku buli lukya embeera yeyongera kulabika nti natera yeyongera kwonooneka ekonomi ya Uganda buli lunaku eyongera kulabika nti natera esebengerera eggwa wansi kyetugendako mu maaso awo simanyi kino ekisanja bwe kinaggwerako emyaka 5 we ginaggwerako bannange tunaaba tuliddawa tunaaba tuliwa mazima ddala sooka otunuulire kati kino eno ekyakaguwawo nti kati natera Uganda oba airport ya Uganda ey'Entebbe egenda kulabika nti natera etwalibwa aba China bannange kiswaliza ddala naye ng'ate omuntu ali eyo buli lunaku asasula omusolo nga mungi nnyo esente z'omusolo ne bagenda maaso ne batandika okulabika nti natera bintu bingi esente zino bye zikola ate ng'oluusi njagala okutegeeza nti tebirimu makulu nga tebirimu makulu n'omulundi n'ogumu just bantu kulabika nti bo bakusa mbuto zaabwe ne sente ziwabwe ne batandika okulabika nti bateekawo bizimbe binene nnyo by'amaanyi okulabika nti bo beebeesaawo naye ate n'ogenda n'okizuula nti ate n'omuntu wa wansi n'asigala ng'ate abonaabona talina bujjanjabi nakava kutuusako ne nkugamba nti natera abasawo bali mu kwekalakasa baagala kubongeza musaala bannange tulaga wawa gye tulaga kati yo Entebbe Airport nayo abachina bagenda kulabika nti naye era bagyeddiza kibi ddala naye ate njagala okutegeeza nti buli omu wooligumya munno kubanga katonda kino natera ajja kulabika nti natera ayanukula omunnayuganda yenna ali eyo eyeekuumidde mu ggwanga letu Uganda ajja kuba natera atujjukira kubanga natera nze kyemanyi ate era kyenzikiriza teri mbeera ya lubeerera nja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyo gotasanya kulabika nti natera ogasuwa naye ate nzikiriza nkutumireko gwe yeekuumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Omani yonna gy'osinza okulabika nti natera otuwuliriza naawe munnayuganda weebale nnyo weebalire ddala